sindika wabula ebintu ebiri bingi ate byammwe ate be bamaama bannakazadde b'eggwanga yatabula kacayi kyovala mugati kweguli yasiika kanyama, so it's a family. Kati omukyala wano tulino era atwalira family eri abaana ne taata okitegeera bumpisizza nze bulungi ng'omuntu sitoma sirina n'ekimu kye nnyinza kutoma gwatandika of course nga womanyi gwannyeenyaamuko naye mukama badde mulungi omwaka gye gugweredde abantu bandaze okubuwagizi bungi nnyo sikolangako bivulu bye nkoze mwaka guno. So ndi very grateful banange bantu bampagidde nnyo 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 nnyo. Merry Christmas and a Happy New Year. Webale okukyalirako webale ko bannayiba bange abalungi webale ddala olunaku olwaleero banange tuli basanyufu ffenna omwaka ndowooza tugenda tugumalako okulambula ate ekikulu kya byonna tuli balamu buli gwenda baana naba musanyufu kitegeeza omwaka tugulwanisizza tugututte. Abadde mwana waffe ono tetwali baddewa singa tabadde katono tetwali baddewa. Nkulisaayo abakyala abavudde ku Ponsiano Catholic Church, abakyala ba Katuliki, abakyala abasamaliya timwebale okwewaayo okulabirira abantu baffe ku Kereziya. Abasiba basiwa enjokufa abatakkiriza kusigala mabega akalulu kaliwo abamanyi kye balina okukola nga tebakkiriza bakokonya bwogayala ku mulembe guno abalala ng'ebintu bayiga ng'enkola yabyo bagikukuka ebikozesebwa nga bafuna nga bamanya n'ekyebisangibwa. Waliwo kansala yali akitukoledde kino bannange. Ani? MP? Ne MP tetubalabanga. Leetayo abalala bataano. Richard yotayo abalala bataano. Abalala bataano abalala. Mwayanza Spice. Tuli basanyufu n'omuyimbi waffe Spice Diana nga buli kimu kyonna kyatukolera.